Ochalaba okwanjula n'embaga. Mukwano kulekayo mu Bulango we bali kwera ngo kyali mukulaba Delta TV tukole mu program yo ey'okwanjula n'embaga. Njagala okutegeeza nti nno bw'obeera wasibidwa program eno olw'e Sunday ate osobola ogiddamu olw'e Monday ssaawa 3 mpaka 5 oba n'ogirabira ku YouTube Sharita Show ate nga ne bammami abakola mu tukyabeetaagira ddala tuzzeemu bakyala bannaffe essuubi bw'obeera oli eyo ng'olina mami yakolamu gw'oyagala okyaza tuweereze ennamba ye tuweereze wa waasangibwa tumukubireko tumukyaze atubulire olugendo lwe ayambeko abakyala abalala nabo okwezzaamu essuubi n'okukola fenna ensi yonna efuuke ng'erina bammami abakolamu nga bakyala tetwekubagiza nga tukola ate nga bwe tweyagala. Kuli kayeera kugamba nti omwana mukyala ku Njovu Junior School enansana wamala era nga bw'obeera oyagala okufuna foomu ogenda wali eri ku kizimbe ekirungi ennyo enansana Business Center oba osobola ogenda ku ssomero lyennyini oba okuba ennamba ya Dimaster kwerinnyo ku screen eyo mukubire kubanga school fees ez'omwana wa boarding ku Njovu Junior School zakuteesa bw'omutwala mu baby class buli kikozesebwa kisa omwana wange manzuuka misindi ne mutwala ku Njovu naye nga wano wendi ndi ku Malakai Ecology ekitende wasobola okukola wedding reception birthday party graduation party ate gwe atanaba kubeera ng'ofuna wokyakaliro olwaleero nga lumu jangu waliwo live band Sharita School of Beauty to graduate nze olwaleero banange tweyagadde banange twelaze enda bikulaga ku Sunday jja abanene bazze omukolo ogunyumye tulidde tunywedde ensanyusa okubeera nga nziramu okulaba student baffe n'abazadde banange tusanyuse nawe leeta omwana wo kuba graduation zino zigenda kubeera ngawo buli mwaka okiraba yangu ofune form ya 15 leeta omwana wasome olusoma lwa January lutandika nga 8 nenga 9 ye Sharita School of Beauty. Ladies and gentlemen tugenda fenna Masaka Rengo mu maka g'omugenzi Kakoza Sergeant nga yazaala obwana obwala obulungi obugoggofu obwana obulina amaso bulina essanyu bulina vibe omukubo ye yafumbiddwa ye mukyala gwe bayita Juliet Nachanzi nga omwami gwe yalese DJ ina nesomero lyaba DJ professional DJ bamuyita DJ Jjagwe Ronnie era bamumanye ye munyonyo naye nga munnanga agamba okufuna omusajja we tekyali kyangu mbu abantu bamwogerera era mugamba olese DJ ba DJ baba yaye tajja kuwasa maama omusajja yamuwasizza ate nga yagenze n'abanene yagenze n'omuyimbi waffe omuyimbi waffe oyo naye yabaddeyo bannange omuyimbi waffe Grace Nakaleba naye yabaddeyo era nga munaye mukolo gwatambulira ddala bulungi yagenze n'amaanyi ebirabo yagabye bingi naye kyasinze obukulu disco bwedde ekuba nga ya mwami kakati n'abanabaka nga bakimanyi nti gwe bagenda naye DJ vibe agina ze n'abantu ba vibe abana ku muziki vibe yabadde mu mukolo ogwo kankutiseko omukolo tovaawo. Eka wena kulira tewali basezi twazanyanga kakebe nalya kubinazi obukwanso mpafuna mungodi jovola banasoboka nakula bunoni olujja lwali lugazi netwayasa nazi twakubanga nedulu twali bapimi tata musibi ate mama musabi ife bola bakatonda yatukuma bugubi eka twali balunza tetwali balimi atusiba kumata tusula ku maji kulira kumapela na butunda wakisubya no zakajaja yasenga mutunzi yatukube kikumba zebola bamubudde bw'ekironga n'abagoca batwota ku muliro tuyanike ebikunta twakulira wati mufe twabala twalimwanga n'emmwanyi zennakabala mukane bali kweraga mukulaba Delta TV tukole tukwagala nnyo tuze wano ku mukolo gw'omunene omwami azze n'amagye nga gamulembe ddala ate nga asitudde abantu abalungi abamanyi nga tuli wano eno Ennakyenyi mu Masaka oba Mulwengo Mulwengo district ovudde ludda wa mvudde Munyonyo nojja Ennakyenyi Mulwengo nga ye wali omulungi wo abalungi gye bava wala si kumpi obulungi nga
bubaluma kati tulina okujja tubutakule. Okitegeera sibetano sebo. Bulungi nyawo sibetano nyawo. Banange ngoli smart. Oli smart Sharifa. Nawe onyumye. Munyumye nnyo namwe. Ka green kalungi. Kwegamba muli smart. Thank you. Ate olina relax tukikoze otya sebo. Omukolo nali nagutegeka dda. Okay. So buli kimu nakikola mu budde. Kyobola kimpadde obudde okubeera nga sina pressure. Ate n'okwata n'obudde. I know nze ku time. Abantu tebatera kwata budde obakuŋŋaanyiza otya. Abantu omanyi kati Uganda yaffe obudde olina kulimba bulimbi bantu. Bw'obeera olina omukolo ssaawa emu bagambe ssaawa 11. Kati obaweeyo ziri 2 hours abakyala make up biki abasobole okutuuka mu budde bobeera obaagalamu. Sebo tweyanjulireko mu bitiibwa byo byonna bakutegere nti gwe ow'emunyonyo. Amannya gange bitibwa Jjagwe. CEO Quality Sounds. Yenyawo. Tugambe nti oli DJ. Ndi DJ mami. Naye nga gwe nnini kintu. Byonna byange. Ate nina n'essomero ly'aba DJ. Ndigiriza n'abaana okuzanya music. Wow. Ekyo kipya. Anti bagamba DJ tetukola mikolo. Nduza nze asoose mu Uganda. Okikubye. Era. Esebo. Kyekikuleetedde okusalawo ogenda n'omukyalo ono. Ogyeko obulungi bwe. Omanyi mu bulamu buno buli muntu yeetaaga munne. Ate kati ffe abasajja okutuuka we twagala tulina okubeerako abatupushinga. So kali nagamba ebirooto byange sirina bikola nzekka nina okufuna omuntu anyambako bituukiriza. Era akuyambyeko. Era nyambyeko nnyo. Banga ki nga muli mwenna? 5 years. Uyinayo ka baby? Jekadi nyawo. Emirimu tugezaako. Musinkana ludda wa? Omukyalo oyo gw'olaba namusisinkana ku dduuka nga ngenze ggula bintu. Kati nga ngulawo nnyo ebintu naye nga ndaba mukyala mukozi ne nga mbona omukyala ayina bintu byenjagala nnyo abakyala abakozi. Kati ne ngamba ne bukya ku makya n'abeera wange ate nja kweyongerako ku bye nnina. Kati obimanyi nga neeyagaliza. So kali ne kinyamba ne tunyumya ne tuba ba mukwano ngera bw'obimanyi musooka kuba ba mukwano. Then after ne tusalawo nga tusazeewo leero. So kati Mukama abatuyambye ne batuzaala tugenda kufuuka mwami na mukyala. Baali bagambye tetukumanyi nolaba eri kuzaayo. Kati DJ obuyimba bwonna obumanyi kayimba kikoyagala omuweereza. Akayimba kuba kati bwonna obumanyi obw'emikola ate ojjukira olina n'essomero. Mbeera bweti kayimba kikoba okuba. Akayimba nze kemba muweereza bakayita choice yange ka Grace Nakalema. Ate Grace nayo zina ye Grace aliwa Grace Nakalema. Grace alabika ndooza ali mu kwetala kino kiri kati alabika ali mu birala. Kale sebo olinayo ebirala byonna byeyagala okwogera? Ekisooka nebaza abantu abamperekedde. Kubanga oyinza otegeka omukolo n'oyita abantu ne bagaana okujja. Naye nze abantu nabayita abambeereddewo mu bulungi ne mu bubi. So kati nebaza nnyo abantu abazze n'okusuubiza mukyala wange nti ngenda mwagala paka abeere mugumu. Muyita my bubu. Kati tandika ekigambo ne my bubu ng'otuno wali mu kamera. Kadde mwako gwa. N'erinnya lyo ly'omuyita my bubu. My bubu nkusuubiza nti ngenda kwagala okutuusa ennyanja weerikalira. Tumanyi omusana guyinza okwaka ennyo n'ekalira. Muganda omwe kahaaga. Alikola mukolo Ronnie. Kale Uncle Ronnie twagaliza birungi. Ate balina kutandika somero lisomesa ba DJ omulimu n'ogwongerako ne gubeera organized. Thank you so. Kale bambi kati muleke omwami ate ayingire mu kidala naffe tukyagenda maaso ne bannaffe abanjovu Junior School enansana wamala era nga tugamba nti no bali mu kwaniriza abayizi abapya gwe obeera ng'omwana wagenda kwera mu kisulo ku Njovu Junior School enansana school fees yakuteesa atenga school fees wakuteesa atenga owa baby class tagenda na kintu na kimu ow'ekisiro emifaliso agisangayo. Sharita's Bridal World nayo werinyo jukira tugenda kwanga tikira abayizi baffe nga lumu January n'olwekyo mukwano beerawo nnyo olabe graduation yaffe wegenda okutambula ate nga olusoma lwaffe olwa January lugenda kutandika nga 9 aba boarding nga 8 abadde nga 9 banafa ba Malakai Ecology we bali nnyo mukwano Malakai Ecology osobola okubeera ng'okolera reception yo ey'embaga tukyagenda
maaso n'omukolo omulungi ennyo tugenda kulaba omugole waffe omugole omwami tumulabye aze n'abantu bangi nkwagala nnyo tovaawo owange gwe yakulembedde banno omulenzi yakulembedde banno gyali takyaliyo tusinziza ddala kubanga ffe abali mu maaso go wano tuli abasajja n'abakyala abakatuliki kakundiiri kakati mutera kusoma mu bitabo ki tubeera nga tusoma ebitabo byonna tubisomera ddala okuviira ddala mu lubereberye okutuukira ddala mu bisembayo anti mu lubereberye wewali essuula esinga okunyumira essuula eya 24 olunyiriri olwasatu mu olumu lwogera kaati lugamba nti yingira kwe mukama kwawadde omukisa kiki ekikuyimiriza ebeero nga ne ku mmeeza yo kuliko amazzi n'esooda ebyokukola yabyogera omulenzi yakulembedde banno kiwato microphone eno saagaleke njagala ebeere steady njagala front page eyo ogisereke bulungi nnyo gakyendiko si kubanga balowooza nti tetwalina bantu ku mukolo okitegeera engalo z'owulira ez'amaanyi eziva eno mukulu zeebaze enteekateekayo yonna gy'okoze mu lujja luno nga siwulira ngalo mmwe nga mpulira abeewange ate be bakuba engalo ate mukulu ezaffe toziwulidde bw'oba toziwulidde awo kitegeeza abakulu temusingika zenayimba ntya nesiteera sajja kabaka asaanira afuge obuganda bwonna naffe nga tumwesiga kale nno twesimye nnyo twesimye nnyo amura Buganda yaffe ekitiibwa kya Buganda kyava nnyo naffe tukikumenga batuuse butuusi wano batuuse butuusi nogamba nti nakyenyiiyo tebasobola kumanya libawesezza wano wagwekundeta abaana banga bugwe sabasozi paneya yige pesa lindako abange Delta TV tuli nayo bw'oba tosanyuka ng'olinamu ku lunaku bemabega ekituufu asanyukadde mu maaso kituufu fe tetugenda kuswalira ku mukolo nti laba ono ate emikolo gifaanagana yenkya tuneeraba tutya ku Delta TV ng'omuntu munakuwavu ate emikolo gifaanagana nnyo alina mu kasitressi kalandira odisooka okasse ku nkondo abantu abateegala kusanyuka nakuba ngalo baagala nnyo layiri y'emaaso kyogereko subula twaine subula oli ku Delta TV kale wulira sabula koda
tebavaawo ng'omusaate gumala gwe babawa nkali mwanize kubagenyina babuzaako tusanise okubalaba bassebo wamu naffe badokita mukuliko amakubo gano agakolansi nago bagakolika tutambudde paka waka mukama tumwebaze n'engalo ez'amaanyi duula nnyo ate mukolo kuduula ki naawe tuligenda eyo kolansi tuli mulaba bwatuuka mu lujja taata wangi enyaniriza abala tusanise okubalaba bannyabo kale bassebo mukuliko amakubo makubo tugayisemba ssebo omaliriza ate aludde bitambudde bitya nga omanyi badde mu laboratole otyo nankebera omuku omu ne bannange mpulira taata ngaerawe waweerera iye buli omu ekyatuyamba taata fiizi tezakusala abasawo olina bangi mpulira tulinamu ow'ebisolo otyo tulinamu ow'abantu otyo tulinamu ow'ebimera omulwadde abadde alwadde ekirwadde ekinene nnyo kirwadde ki ekinene nnyo nga bwe kibakwata mwenna wano amalwaliro gaggwawo ekirwadde ekyo kijjanjabibwa taata alwadde ekirwadde kye bayita labumonia ekyo mukikubira engalo kiruma ate kiwonerawo kasootuka we bakijjanjaba obulungi otyo yesebo obuzibu bwe tufunye bubadde bwaki engeri gyemugaye tulina abasawo ab'enjawulo omusawo ajjanjaba ekirwadde ekyo ennyonyi ebadde yakatokota butokosi nga omanyi waweeri abasomera bweru dokita alina omukolako n'omulwadde tumutadde mu consolation room alinnya bulinnya nnyonyi atuuke dokita Juliet ye yekka oyo mukubira engalo ye dokita yekka gwe tuwulira nakuba abazzukulu mwanize kubagenya buno babuzaako wamu naffe bannyabo eradde nnyo bannyabo amakubo tugayiseemu nammwe mwebale kudigirira mu lujja lwa jjajja eradde bannyabo mukulika amakubo tugakulise bannyabo wangi yegamba kugamba kuva bbiri kwegomba tobuzanga babomba kwebuuza waiki buuza bomba kibikyukanga sabula amasi tebegedde kufiirima nnyo tobigaana osobola nakuteebereza tukakumanja wamu naffe bamuula ndowooza owulira enjawulo mukati w'amaloboozi wekiri mwana wange ddamu tuwulire wamu naffe bamuula ndowooza olaba anti era mulimu eriri loko n'eritali loko awo otegere ati teri mukyala amatira mukyala munne wokikakasiza omukyala omubuuzanga mujjawe ansa emubeera ku lulimi ansa ki nongande mujjawe ali atya akuddiramu awo nti tombulira muzimu ogwo okyalaba okwanjula n'embaga